Sauda Madada finito. Sauda Madada finito. Sauda Madada owedde era tetwagala buwanguzi buffe ng'aba NUP. Kubanga woviira ku mateeka ga NUP bwe wali ogenda mu kakiiko ka NUP okusunsula. Mmanyi bulungi nnyo Sauda Madada omanye ebintu bino olina n'ekipapula kye wasayiningako. Ng'era ow'obweyamu nti n'oba tofunye kaadi ogenda kugondera amateeka g'ekibiina. Bw'omenya amateeka g'ekibiina bw'oti oba tokyali wa NUP oba tokyali muwagizi wa Kyagulanyi. Sauda Madada finito ffe tokyali waffe. Era obuwanguzi bwo bw'olibanga obufunye tobutuleeteranga butwale abakufacilitating ogenda mu kalulu ako kubanga NUP ebadde egenda okufacilitating ogenda mu kalulu ako. Bw'eba teyakuwadde kaadi kitegeeza NUP egenda kufacilitatinga Kyazika. Okitegeera omukyala Kyazika yafunye kaadi ku lulwo. Kaakati gwe bw'onooba weeyawudde n'ogamba nti ogenda kwesimbawo kuba independent naye oli wa Kyagulanyi era oyagala nnyo Kyagulanyi era oyagala nnyo NUP totwekulukuunyakuunyaako tosobola kumenya mateeka g'awakaawo oba g'awaka mmwe ate n'ogamba nze njagala nnyo ewaffe njagala nnyo maama wange oba taata wange ng'omaze okumenya amateeka g'ewaka ne weewaggula n'ova ewaka n'ogenda. Tosobola kwewagula kuva waka n'ogenda n'ogamba nze kangenda kufuna olubuto bwe ndiba nfunye omwana ngenda muleetera maama obwo buwanguzi bwa maama bwe ndifuna omwana alibeera wa maama. Nedda mukwano omwana omufuna naye omufunye mu mateeka ki omufunye mu kkubo ki ekkubo ly'omufunye liswaza nnyoko on'ekitaawo oba libaweesa ekitiibwa. Togenda kuva wakootoloka ogende, togenda kwewagula wakootoloka ogende ofuuke kaasi ove ku mugendo, otuukeyo ofune olubuto oluzaale, ate ekirabo ky'omwana okireetere maama, kubanga maama ozze mulaga matendo g'ofuniddeeyo mu kupaaluukako. Oba okitegeera Sauda Madada tokyali waffe era ne bw'olifuna obuwanguzi ne bw'oliba ofunye obuwanguzi bwo tobutuleeteranga butwalenga eri oyo akufacilitatinze. Nkimanyi bulungi nnyo Sauda Madada ogenda kusigala nga weekulukuunya ku NUP ogenda kusigala nga weekulukuunya ku Kyagulanyi so that abantu bakukwatibwe sympathy bakuwa akalulu n'ekyo ekitagenda kukola tugenda mu protest vote. Protest vote means awali umbrella wootiikinga kwerera ddala kuva ku mutendera gwa wansi ogw'obwa chairman paka kalulu kewagulako bwa president. Kati gwe bw'oba oyawukanye mu lugendo Sauda Madada obuwanguzi bwe wandibuleese eri president ng'ogenze emabega w'omukyala Kyazika ne muwangula ekifo ekyo. Sauda Madada obuwanguzi bwe bwali badde bw'amakulu nnyo ng'ozze emabega w'omukyala Kyazika yafunye kaadi mu kifo kyo n'omusupportinga n'omukungira abantu n'omuorganizingira abantu n'omumobilizingira abantu ne muwangula ekifo ekyo ne tugenda mu protest voting nga twera okuviirira ddala wansi paka waggulu. Kati gwe baweerese kuba independent okutaataaganya abalonzi n'okwawulamu n'okutemaatemamu ate ng'owooza obuwanguzi bwange ngenda buleetera NUP gy'omaze okumenya amateeka gaayo. NUP gy'omaze okukurashinga onoobugireetera ogisanze ludda wange olwedde omaze ogikurashinga ogifulumyemu ogikurashinze ogisaanyizaawo ogikubye emisumaali ogenda gireetera obuwanguzi ng'ogisanze ludda wange olese omaze ogisaanyaawo. Sauda Madada todda. Sauda Madada todda. Bw'ova mu kibiina ne weesimbawo independent oba owedde finito oba ofuuse kaasa tuba tetukyetaaga n'obuwanguzi bwe tuba tukyabwetaaga. Gwe kennyini gwe yakubanga Luswa Luwemba wano. Genda mu videos zo Sauda Madada. Go in your videos on TikTok wakubanga Luswa Luwemba n'omukuba kumubuliza mu ttaka kubanga aganye okudde mabega wa Nalukola yesimbyewo independent. Kati ssaawa zino you are doing the same thing and weekukuutuliza nze ndi wa Kyagulanyi ebibiina byankubidde dda yenno yambadde n'obugaalubindi toyagala kuswala. Owulira ng'oswala ne by'okola. Gwe omuntu abadde ku kitebe gw'omuntu abadde ku kitebe omanye amateeka g'ekitebe. Manyi wagasayininga n'ogasayininga mukazi gwe. Gwe ki ekikulowoozesa nti gwe abadde ow'ekitale nnyo abadde alina okufuna kaadi eyo ng'ate abantu mulimu bangi abakompitinga ku kaadi eyo. Gwe ki ekibadde kikulowoozesa that self importance ekulowoozesa nti waaba si ggwe tewali mulala. Sauda Madada finito tokyali waffe era kati abaana musimbule mutandike mukuba tetubalinaako buzibu luli tuba tukyamusaasira nga tugamba akyalinamu ekiwugwe agenda kumala aterere kati amaze okufuuka kaasa avudde ku mugendo tetukyetaaga tuyina kumumobilizingira Kyazika alina kaadi ya NUP. Sauda Madada kitegeeza bwayimirira mu kkubo lya Kyazika ffe abaatukuba kitegeeza wa NUP bw'atawangula kifo ekyo Madada kyagendako ffe tuba tufiirwa ffe baba batukubye. Sauda Madada waddembe nnyo okutuuka mu kanso oba kufuna ekifo ekyo n'agenda mu kibiina kyonna kyayagala kubanga ali independent talina kibiina. Kitegeeza ne kaadi yaffe ya NUP takyagirina ey'obwa memba
kubanga amaze okumenya amateeka g'ekibiina afulumye. Kati agamba nti obuwanguzi agenda buleti tagiyafuluma. Gyavudde ayombye bagamba gy'ova toyombye gye tole okudda. Omaze okuba ekibiina okiyuzayuziza ndi ate ogenda kireetera buwanguzi onookisangawo ng'olwedde omaze okisaanyawo ng'ogenda. Sauda Madada todda finito. Sauda Madada eyo si yemmanya y'enkoko finito. Ebintu mbitaddemu feeling muvudde ku bwa fuutu soja mufuuse ba politician finito owedde. Era ffe tugenda kukuba paka wansi tetwagala kumanya ffe Kyazika yaliwo tetulina na posta zitwandibali twandiko zitimba. Kyazika tuweereze posta zo twandiko zitimba. Oyo finito kawedde tetutwagala buwanguzi bwo obufuna nga butwala abakufacilitatinze kubanga siffe tugenda okufacilitatinga ffe candidate tumulira. Bw'oba toyagala kumudda mabega muleetere president obuwanguzi, bw'oba toyagala kudda mabega w'omukyala Kyazika muleetere NUP obuwanguzi, kitegeeza obuwanguzi bwo tetubwagala tebutukolera era si bwaffe obutwala ng'eri abo ababukuwadde so siffe. Please totwesiba nako tokyali waffe gw'owedde.